Dear parents, naye omwana wo n'amala okuzaalibwa omuyisiza mu ebyo byonna n'akuleetera munne nga mulenzi munne gw'ayagala nga bamufokota mu kabina, owulira otya muli? Nze waliwo we ngamba Mukama Katonda oba yannyamba oba wange yandifuuse bw'atyo, simanyi we nandibadde. Nandiwulidde bubi nnyo okupretendinga kubaawo naye nandiwulidde bubi. Bwe imagininga pain mwempise nebyempiseemu mpulira nga ate omwana owange ate tayinza kundeetera mulenzi munne nti ye mukazi we. Newemba mpretendinga ntya. Dear parents, muwulira mutya? Owulira otya muli? Waliwo okwekazamba omanyi negwe owulira otya mbanno ng'owa munno bagamba omwana wa Nakate yazadde muwala wa Nugundi yafumbiddwa nga naye owuwo ayagala muwala munne. Muwulira mutya? Kubanga nze I can't imagine it. I can't. Mpulira nga mbeererawo. Nze ichuli mpulira nga mbeererawo okuswala otuuka awo mbeererawo. It's baffling. Nti omwana we yachuzinga ye bamufokota mu kabina nti ye freedom, ye human rights, bye bino bye mujje mbazungu. You are proud. Africans mwina okwegendereza ennyo. Take examples of India, Somalia, Ethiopia, Tigirinya. Babeera mbazungu naye bakoppayo bintu birala nnyo. Mwe mukoppa bintu biri bogus. Ne batuula ne beeteka ku kamera. Do you know how engeri gye bamenyamu anomasozi bakumenya omunyo? Anomasozi bazimenya mu myaka 6. Genda olabeko abakadde abo be mulaba mu biyumba by'abazungu. Olowooza lwaki babateeka mu pamba? Fe tubadde tubakolamu omusanga yenna bwali obumonde we bufulutukamu emabega weebuti ne bumukwatira mu byoya ng'obisikamu pa wallah okola mbakadde wallahi baba bavunda emabega nga balina ebyoya bingi nnyo wansi ne bagenda bali obumonde ne bukwata oyinza Allahumma salli kabira. Muwulira muta? Dear parents, mutuula wakade mu pretending it's human rights, but inside you nawe wennyini okimanyi aba banno babayita bafumbirwe. Goyina bana ab'omulebe guno gwina agalevu ne gwezinya ne gunyiganyige ne gwenyiga mu bugoye ne beekozaakoza naye nga ne biology mumumanyi. Nze Isma nasoma manyi biology. I know what the anus does. Manyi bw'ogikakaatikamu ekintu what it will become. Muscles widen. Otuuka nga you just can't. Ebyo ebintu bya anal sex babikolanga to demean Africans mu several abazungu bakudimininga n'abagangsta bakikola to demean you. Chobola abantu bakikola mu komera to demean you. Kintu kya buswavu it demeans. Kubanga bakola mu kabina n'opama wonna ne baseka abagangsta we batoye bakola. That's what they do. Oba tukimanyi kati gwe to traveling abagangsta daba batunda cocaine omungi senga omubba ne bakwatako. Ekyo kye bakukola to demean you. Dear parents, muwulira mutya? Muve mu bino byonna naye owulira otya nga muwala mutabani wa gundi agenda wasa mutabani wa gundi nga gwowuwo? Because kale katugambe nti mukinyumirwa, but what result does it bring? Kuba omukazi yeegatta n'omusajja to create kuzaala mwana kati gwowuwo owakabina agenda kukuleetera kiwazaala sukaali osuubira bufumbo oba ye time wastage. Abazadde beetaaga ekitiibwa n'omutunuulira bambe pain gy'ayitamu n'aweerera ye preamble gye nkuwadde nti bambi ng'ate ne first born ayita mu buzibu nnyo ebiseera ebisinga ku bantu 100
baba take ogendo zabo omwana we wamuzalira first born wandiyagadde otya kino kye wandiyagadde oba just wegumya nze waliwo wengamba Katonda wanyamba nnyo osanga it's a blessing in disguise simanyi we nandiwulidde nti mutabani wa Icholo nti ayagala mulenzi munne Allahumma salli kabila jalla jalalu simanyi I don't know I just can't know simanyi olaba nakati wano infumintiriza sikimanyi like what results tugenda ku ssomero tusome tujite tufune emirimu yes tubeera n'abawala twebake nabo bafune embuto batuzaalire kati oba oyina to convince me so much to tell me reason lwaki oyagala mulenzi muno to bring me what of what result yes naye ensi eno gye tulimu dear parents wandiwulidde otya ku kasukulu fees akabonyabonya bwe katyo owulira otya muli mwekaza mwebaka mutya how like how nti notekawo image there is no pretense ensi either oli mukazi oba oli musajja ettaala either kweri oba evuddeko kufulunzigale oba nzigule oli muddugavu oba oli mweru there is no mix that's how it is since time immemorial and that's how it's gonna be bwekiri so simanyi bali mu middle line dear parents muwulira mutya oba namwe mutambula mwebala mba parents have children waliwo omugagga wano yafa gutabani gwe gwajja ng'aleesa abagagga bangi bonna batudde ne guvayo ne gulenzi guddako daddy this is teyamalawo byezeki baba dead bamuziikirawo n'agenda naawe genda watuswazizza buli muntu yava ku mukolo gwe n'afuna depression n'afiirawo dead muwulira mutya abazadde n'otuulawo n'olaba omulenzi ng'akomba omulenzi munne musimanyi simanyi brotherhood love simanyi parent love mukola ebintu by'ekisiru naye nga temumanyi kyebiguluuminga mulowooza mbuno kyenkugambye nti we mugenda mu bazungu mukoppa buli kimu temukoppa technology nga ba Indians we don't mukoppa pini simanyi kutambuza mbwa simanyi kupozinga nazo simanyi abayindi aba Ethiopia aba Somalia bajjudde mu Europe naye bw'olaba ng'omusomali nga yazaala muzungu ompitanga gwe bw'omulaba bw'oti nti omuwala by'omusomali eyeebikkiridde nga bbaawe mu Paris simanyi mu muke ompitanga omunkubira ekifaananyi n'omundaga no naye era empapula bazibawa omusomali talina wagenda kukugaa nti yeefudde tasobola naye empapula bazifuna abasomali bazifuna wallahi billahi talahi bazifuna teweeta nze empapula zibakutuuka kunfuula nti nzijenga nandizirese no offense abazirimu mbamanya abantu banyo baziyitamu process mpanvu ebweru osobola okwewaayo n'oziyitamu nga toli naye twogera ku bali abazadde muwulira mutya how do you feel otambula otya n'ogenda bazadde banno ng'abaabwe bali wali batudde kapo kati owuoba olinza ajje naye atuule mwewummuzeeko emikolo egimu mugende mu mikolo gy'abaana abaana bammwe gye baalaga mwe temweteeka mu banno kyova olaba mu tteeka lya parliament twagala abantu batekinga stand tufune sayidi tuleme mikisinga tukimanye nti gwe omwana wo bano abawunya akabina kuba ofokota mu kabina kyotambula nswera ze zikugoberera tetuyinza ate mikisinga abo mu bana abaana abalala
etteke mu parliament kyova twagala buli institution etubulire side jeriko Katikkiro wa Buganda muyino tubulira Buganda muyimiridde wa anti embeera wetu wetuuse kati. Yes, Prince Kasimu Nakibinga kujjajja w'Abasiraamu oyimiridde wa ettala either kweri oba teriiko kufulu nzigale oba nzigule langi ya bulaka oba yawe. It is like that. Muyino tubuulya we muli kuba kati tukyalina institution gye tutayinza kususpectinga okuva ku Reverend ba bishop ba nadi ba minister mwenna tubasuspectinga. Eno time yali netteeka ya kutuyamba otubuulire oyimiridde wa Buganda Kingdom. Yes, muyina okwepronouncing mangu kati cause time etuuse. The country must be eringa referendum kati kubetteeka weeriri waliwo abalyagala waliwo abatalyagala oyimiridde wa. Nze nga Ichuli nyimiridde ku balyagala. Yes, nyimiridde ku balyagala kuba nange nze nyini ntya nze olaba ngenda manju nempulira nga pain enzita ate ndyagala kubanga waliwo n'okukwata. There is raping. Abantu kati bakwata abaana abalenzi n'obanga omwana ali mu ssomero ne bamukwata kati tewali tteeka. Oyimiridde ku side ki? Buganda Kingdom, Bunyoro Kingdom, Ankole Kingdom, Banyala Kingdom, Busoga Kingdom. Muyina okutubuulira side okusinzi, muyina okuwa layini we muyimiridde. Ministers tetumanyi kyolimwe bajje no. Yes, n'amagye muyina okwedikeringa muli side ki? We don't know. Time yeyo gye tutuusemu eri critical y'abazadde kusalawo. Dear parents, oba wekkiriranya yembeera gye tulinawo. Ojja kuba okyetiitirira bakwate omwana wa kabina mulenzi atambule nga enswera zijja zimugoberera. Golooza tebamwa isolating. Oli okola mirimu kiwadde bagagga. Ono omwana wo ng'atambula alina pampa. Gwomanyi emibiri gyaffe gwe weebuuze. Bajjajja baffe bakaddiwa ne bafa nga abeerawo yetwala emanju yeyamba. Ujjajja wa Afirika we mutuukira okubanga muyambe wallahi afa n'ava mu dduniya. Munjulira mwenna ngamba nti olinayo jjajjaawo gwokeera okyusa pampa. Ffenna tulina bajjajja. Kyogamba bajjajja baffe baakula batya? Kubanga ebitundu babikozesa nga Katonda we yabibawa. Gogenda mbazungu olaba abantu abali mu home babeera mu 60 years 65 nga yenna bamusabika busabisi pampa. Ogenda okumujja ku makyo ogenda okujja mu pampa eyo mu muzungu. Allahumma swalli oyuza muyuze. Baba n'ebyoya bingi nnyo wansi balya bummonde ne butulukuka. It is a time musalewo. Gwe weebuuze bajjajja baffe bo banjawulo ki? N'abo abaana bammwe baliba omuntu akule nga it is a time muyina osalawo. Eno campaign yatandise. You must decide, do you support or not? Yeah, Nigeria kyawedde. Nigeria bamaze. Kenya bamaze. Ruto yatulaze wano Tanzania bamaze. Ekizibu kimaze okweyoleka. Kibaddewo ebbanga omuze gubaddewo ebbanga ddene. Banja abagukola. Abakazi bagukola n'abasajja ne waba mufumbo tolowooza mbu atisigwa abafu n'abafumbo bagukola. Bakazi bangi nnyo bakibakola. Basajja bannyo bakikola abakazi baabwe waggulu ne wansi. Kati bangi nnyo omuze just gwe buludde abantu baweze bangi. Eti buli kintu wekiyitirira mu nsi bakikolera etteeka. Era olaba ne mu America okunywa enjaga we kuyitirira ng'estate esalawo. What should we face? The reality. Era state ezimu mu America zikkiriza nnyo ki enjaga. Wotuuka e Denmark waliwo ekifo kiramba
bakiteekawo gavumenti okusinziira ku nnamba buli mu gavumenti zonna bwe zikolera ku pressure senga zizuula nti kati waliwo tutuuse zizudde bagge bangi zirina okukola etteeka buli we mubeera bangi balina bakolere ki etteeka. That's why osanga state ezimu nti Texas tebakkiriza njaga just for example ate nosanga nti state ya Nevada bali okay. It depends. Songa yo state eraba ngenjaga egifunamu abagikozesa bangi ekola etteeka kati tulina etteeka mu parliament. Archbishop oyimiriddewa mu kanisa yewasinga Ekisiyaga emboozi zitambula. Prominent pastors muyimiriddewa or you not taking a stand. Politicians, party leaders, omuliro gubajjidde we bababuuza ku byabagge nga ba spokesperson bammwe bayomba nga bayomba. You must take a decision. Tugirinze Prince Kasimu Nakibinge tulinze decision yo. Members of Parliament Honorable Muhammad Nsere kutwagala decision yo. Oyimiriddewa amasomero mu Kampala abaana babakwata abalenzi temukwatayo muntu n'omu tetumanyi tteeka lifuga kati twagala tumanyi. Honorable Muhammad Nsere ko oyimiriddewa. Yes, Parliament you must stand. Tulina otegera oyimiriddewa buli gwomu mu capacity yo. What is your take? That's very true. Campaign gye tuliko right away awo tuvuddewo. Parents mumunamanya ze mbyogedde ate onoogamba mbyogedde siwulira nkuwuliddeko bubi nno nze nkutegeeza butegeeza tekyo reality eriwo. Owulira otya muli bapasita ab'amaanyi mulina osalawo owagira towagira. Ba MP oyina ovaayo ne weepronouncing mangu nnyo. Yes, abantu balina otegeera w'oyimiridde. Nagambye ensi bayirane. You are either on this side or this side. Toyinza kuba in between. Awo wetulaga ya like ya don't. Hey, buuza omuntu wali prominent bannamawulire mutwale stand mubuuze abantu abali mu kamera. Muyinza okuba muyina abantu abapromotinga nga temumanyi. Mutandika okukoshoninga buli muntu yenna naddala ayina ettutumu nga litwala abavubuka abangi. Mumubuuze oyimiriddewa kuba muyinza okuba muyina bali recruiting agent nga temumanyi. Inze Isma mbadde bantu abo nsobola otegeera agent. Mutandika obuuza abantu ku TV oyimiriddewa ku tteeka tekikyali kyakwekweka etteeka liri mu parliament. Musobola obuuza omuntu etteeka liri mu parliament oyimiriddewa. Allahu yaalamu mugenda laba obusozi we butikkuka mugenda kwewuunya abaana Adamu kye babakoledde abaana. Muyina abantu be mugenda okwekanga atunule mu kamera agambe nze mpagira. Muyina abantu bammwe be mutya be muglorifyinga naye nga wetutuuse agenda kwewuunyisa. Allahu yaalamu aveeyo agambe nti nze mpagira. Kayima mwamuleeta wano ne mumukuba mawulire ne mumufuula ali inspiring mu kuwunya B ne mumwanguya. Simanyi mwasuze mutya, simanyi scoop on scoop. Era ne mumufuula nti no ali inspiring. Yali inspiring abaana kukola kikuwunya B kubafokota mu kabina. Ulira bano nno naye abaana abakola ebyamagezi nti poet nti omwana alina kyakola okutuuka obutuusi ku pulogulaamu z'eggwanga lino kizibu. Naye jangu ng'oli mukazi musajja engeri gye bapromoting oyo omwana ali mu secondary akitinga ng'omuwala. Simanyi buli akitinga ng'omuwala mutunuulire engeri platforms zakwata. Muyina ba promoting agent
time etuuse buli muntu alina enamba za kubuulire owagira oba towagira ate eddembe ly'obutawagira. It is your right as it is my right obutawagira. So toddawo n'ombuuza mbu lwaki tobaagala. Nabo tebanjagala. They don't also like us, so there is no reason why I should like. And anyway, never I like them, but I don't support. Let's not mix things. I may be not. For me, it's not even minding. It's minding. I don't mind. Kubanga sina mwana kubagenda fokutamukabina. But I want you to stand clear that I support. Eteka njagala babeewo. Yes, since I don't support ogenda kwewuunya. Ekyo kye kiri baggula amaaso ne mutegeera ebintu kuba bali b'amaanyi bagagga. Bw'oba muvuzi wa mmotoka za mpaka owangula emmotoka z'empaka essaawa yonna. Bw'oba muddusi wa misinde emisinde eva gw'oli wangula. Bw'obeera bali bagagga. Kati mujja kwewuunya amabaati ku duniya kuno. Ogamba ate ekyuli oli maanyi. Ojja kulaba akakatipo ke tutaddewo ogenda laba kati bagenda gamba ekyuli gwe gwabyogerako g'obipromotinga. Nedda aba bagamba we tobyogerako be baagala bisaasaane. Bw'oyogera kufa ng'abantu bafa. Bw'oyogera kufa ng'abantu bafa. Butakwogera kera bafa. So that good is not true. Mbisimanyi tobogerako obogerako bawa platform. Nedda. Sia kyogamba wenjogera kubasezinga beyongera. Eya analogy enfu time etuuse yakusalawo. Loud and clear. Yakola ki? Oyina okugamba omubakawo owagira oba nedda. Ogenda kwewuunya edduniya. Weewuunye lwaki bagenda kunvuma nnyo nga nkoonyeewo uti abantu basalewo. Ojja kwewuunya. Weebuuza ma gundi ne waakola ekintu ekirungi bambi etaliitamu kubanga amma ono kyabaddenga addukira ku supiidi lwaku kubanga bali bo. Nkugambye bawagira basupportinga bapromotinga. Tosobola kuba bubi. You cannot. Bw'obeera otegeka events gw'obusinga. Bw'obeera oli muddusi oli muvuzi wa bugaali so long as you admit. Naye toyinza ku admitingira mukama bakuteekawo ne bakulaba nti oli waabwe. Yes, ne mu comment olusalawo muli bangi nnyo nga tosalawo lw'omukugulu. You have to make a decision bakiyita opportunity cost. Owagira oba towagira. Oli oba toli. That's how it is. Tekyali kwebuzaabuza. All prominent leaders must come out. All people abobuvuna buli ayinanga akulembera nga decision ye ekulembera abaana bammwe. Muyina omubuuza wayimiridde kuba ayinza okuba recruiting agent. Bw'olaba omuntu nga abavubuka byakola byonna bibanyumira nnyo muyina omubuuza kubanga you never know. Wano waliwo ba recruiting agent. Waliwo abalya sente za promotion. Wano it is time mukole decision omwana wo tegeere wa belonginga. Oleme kuuma lubugo nga lubaale mubbe. Oyinza okuuma olubugo nga ye lubaale mubbe. And this is in good faith. Kuyamba gwanga. Today no ganja sibagala no mbambaga since I no bagala since abazaala. Ekyo kiri apondi yukubanga ate mu Euro. Teri bloga sakugamba ekyo nzinga wegambe wano wendi clearly. Nkugambye time ya making a decision otegeere.
Sirimu waba kuluma n'ogaana okunywa eddagala, it's upon you. Naye wokkiriza n'onywa eddagala, you become better. Kati gwe onooba oganye okuteekawo decision otegere omwana wajja kujjeeka ng'ogweri still ofe pressure. Am I loud and clear? King Kang Ichuli worldwide. Eli Chapo, raw material, cash crop, the drug, Ichuli the shaka. Mbera mu oceani abasigadde mu kidiba. Ango baba gezaako naye byalema banefasa nga tebeewoza bwe bambawo nga beewaga Ichuli nga nze musobola teweekomawo nga baweta misinde mukwano nga badduka banefasa buli we bandaba Ichuli wabeera we beeyisa bwe sibaawo nga beewaga nama wenkomawo olwo nga badduka antyanga naye nga tebandaga tebamanya nti Ichuli yase awo tuvuddewo awo tuvuddewo wennyini waliwo omuyimbi Swangiza Avenue gwe yaleese oyo omulenzi bw'owulira ayimba Swangiza Avenue gwe yaleese beba basobola okukauntinga Nigerian music bebo n'oluyimba lwazawiwa oluwulira olupya Swangiza Avenue, big up on yourself. Nze mpulira music netegera omuntu azze ku competition kati omuvubuka oyo oba ye etakobeera ijja owa Swangiza Avenue gwe basayiniza omupya woowulira oluyimba olwo owulira ddala nga ba Fireboy abantu abanaakompiitinga si bino ebiyimbayimba ebyo ebiyimbayimba bya mu kiveera muntu ayimba mugula kaboda agula simanyi kataka nafuna wabeera ateekewo abantu be oyo tazze for competition no oyo yeesigamyewo anoonyaamu kintu naye nkugambe woowulira ate Swangiza Avenue etwala obudde etutta obudde okuwanga ewabaana bawala naye oyo omulenzi gwe baleese mu Swangiza Avenue akayimba ngenda nakakola mu challenge sinza butakatuulamu. It's a lovely nice song. Obo oyagala music otegerewo nti omuvubuka ayimba. Yes. No Baraka ono agenda bamuvumbula bamuyita Baraka wawo kawempa EP yetawula ku Africa. Mutemanyina bya EP bya music muli wano muli kubijenje mu kituli. Oyo music wawo bibya wano. Tuogera ku music agende ewala omuntu ayinza okukola collaboration ne Burna Boy now bayimbi bangi bagala connection ninga ne omugamba chance ya Burna Boy eze wuya akuyise mu studio anyala mu mpale talina kyayinza yimba na Burna Boy wizikidi wuya ogendo amugambe ki bu Fireboy bonna babutya ayitawo okufuna simanya akola obugalo nadduka tebayina na confidence nga basanze abayimbi abayimba mu London waliyo studio bagiyita BBC Extra y'abantu bonna ogendayo n'okuba freestyle n'oyita abantu nga tonatuka ku show tewali muna Uganda ayinza kugendayo radio yali agenzeyo ne wizo bana tasobola ennyimba baagala balinga baziplayinga ne bagifiguringa n'agetageta ku stage tasobola nnyimba ku freestyle tewali nze ndi nkumanyi freestyle okuba freestyle nze nnyini nalabye abaana be Gaza mumponinga woninga fiki Gaza njokukuba ejjija neyo geto njibagobe muje mulimu toyinza boggolera jeno ate ng'oli kopolo okyali kopolo ate oweereze message jeno elichapo wewe fiki Gaza mweterezaawo wonna nyinza obbongerayo neyo kampu nenjijjawo ne mweyongerayo eyo munda. Stay warned. Don't send a message to the general. You can't. Ng'ate oli kopolo simanyi eyo gye muli. Fiki Gaza message ekutuukeko nalabyo nsongasongamu bunnako ekyenyinza okukola bunnako obwo wegendereze nnyo rude boy. Olina osigala owa amayinja mu ghetto ezo zonna ghetto ze mulimu zange mwakaziraba mwenna mwakajja muzirabe gwolaba oziwuliranga zoatozi azibaddemu okuva mu 90 kuva Kampala mpaka eyo Makinde gye mutuulatula yonna azaafuga eyo. So wewe Fiki Gaza stay ate sigala mu line
Anyway, Viper ranking. Mulabya akatambi akatrendinga olo program ya Mr. Henry Jakola njagala nnyo. Big up on yourself, Mr. Henry. I like that. Kuba njagala nnyo eddobozi lya Henry. Era ne ku Galaxy mwagala nnyo before bino ebya Prima. Kyobula nali mulwanirira abiveemu. Very good. I like the show, Mr. Henry. That's a good show. I must say that. Viper ranking nkwagala nnyo Viper ranking oli muyimbi wange nnyo mu dancehall. Viper ranking, I like you so much. I even know you as a disciplined artist. Yes. However, waliwo akantu akali intriguing ke wakoze. Yeah, waliwo kye tuyita winning a war and losing a battle. Story yo eyinza oba ntuufu, but at the time wogiwadde, it is very, very not okay. Why? Abantu bonna story eziba zimbye ziba painful, but people choosing camera to say good things for longer time benefits. Tolowooza nti abantu abajja ne bagamba Dr. Jose Chameleone anyambye nnyo, I respect him. Tolowooza nti baba babitegeeza. Oba tolowooza nti tebalina pains ku mitima. Baba balina. Bodda nabe ebbali bakubuulira, nze abayimbi babadde bambuulira engeri gye bawulira ku Bobi Wine tebamwagalira ddala. Abayimbi woyogerako nabo tebaagalira ddala Bobi Wine bye yakola kuyingira mu politics. Bamutwala nti yabattira nnyo, yaboononera akatale. Naye bw'obateeka ku kamera bonna bagamba Bobi maanyi biki. Abayimbi bw'omubuuza Juliana agamba Juliana is my inspirational. Naye nga ddali ne yeesooza. Why? Olina okukola ekintu ekiri long term. Yes. Buli muntu bapromota bamanyi kati era alinga Chameleone. Ebyo kati singa omusanze olw'eggulu ng'anywedde nayo abikolera ddala. But is it really necessary at this time? I don't think so. As a disciplined artist, waliwo ebintu bye twerekerayo mu mutima ekyo n'okireka n'okaalinga ki ono n'ogenda. As nze nga Isma ndaba nga omuyimbi nga gwe kati Viper ranking, it was uncalled for. Kubanga one, tewali agenda kunenya Katisi. Katisi agenda sigala Katisi. You get it? Ate gwokyayimba kati. Anyway, nze besibyewuunya abantu bangi nnyo wabeera mu kamera abantu bonna be babawaana for public consumption. Waliwo kituyita okwerekera n'okyerekera. Kati wakyerekera dda omuvinze ono oli wakabi artist. Why now? Okitegeera. So abantu bayinza okukirabamu very many things, oba promoting a rimba, oba oli under pressure. Okitegeera kati this is not Viper ranking. No. Simanyi oba kyakusimatuse naye nga ngamba it was uncalled for. Oyinza oluzingira mu battle longo term battle ate nga owinizewo abantu ne bagamba era oyogedde ne bimala ennaku bbiri, but in longo term noba nga ofunyemu side ki effect. So for me nakawulidde ate Henry Samfuddeko kuba ndaba nga abuuza genuinely abuuza gwe Galaxy FM okapostinga ate awo mubanga abali ku. It is very delicate when nakawulidde naye to me nze omuyimbi wange Viper ranking kubanga njagala nnyo dancehall music, njagala nnyo Ziza Bafana, njagala nnyo King Michael, njagala nnyo abantu ba dancehall artist, njagala nnyo Viper ranking. So for me just nalabyemu nti nga njagala temugeeza abantu nti mubeera ng'okola career oyita mu bintu bingi nnyo pain, naye you choose ng'omaze otuuka to speak the best. Kubanga wolaba abantu bonna nga bagamba yo big up peng, big up governance. Tekitegeeza muno byonna tuyita mbyangwa. Wabaawo ebyomugamba bingi naye okyuzinga ki ekiri most important. Yes.
That might have looked important, but not that important. Akuwandika erekedde. Nkwagala nnyo Fiper ranking sina nangeri jinyi. I can't see him naye still we move on. Yes. So no. Omuyimbi bamuyitera ijoba eteka wa Songs Avenue wa kabinyo Aroma Music ne Grenade. That's a very, very good song. Aroma, keep it up. Same time Pinky, same time Carol Nantongo, same time Kididi wange mumuwagire mwana. Kididi big performer wa kabinyo mwagala nyo Kididi. Ambassador wa Ghetto Mubaya Kapiripiti ali ku ssomero chali wange. Same thing goes to Kapeke chali wange wampereza ku message ngenda kukubirako anytime from now. Katale and Kando, same thing apply. Abantu be Dubai nchyabebaza Ram nchakwebaza chali wange Dora DJ wange omuveno omwana. Still mbagalanya abantu be Dubai mwampadde so much love. Nakati sina imagining I'm not used to the videos. How he treated me like a celebrity mwana. Nabadde nga Mayweather. Ne gwe gali nyoma. Abantu ne babifiirako bannange ne kyange de Dubai. Bantu be Dubai, me love you so much. Pombo restaurant mwebale nnyo ekimere. Mukinyakula mukijakuza. Oba muchikanula abo muchikanula bampadde n'erinnya Mutatiina. Ichuli Mutatiina. New name yange gye bampadde Dubai bagiyita Mutatiina. Kafunyeyo present wange. Eno Maktour yagimpadde. Aji Maktour najagadde nnyo emmeri eno. Dubai, love you so much. Sinza bakuta. Kati ate London mulabire kube Dubai. Treat me even more. Kubanga nzija London. July. London mukole wechenjawulo. Ate wekituuka mu America. Yes, mwe mugane nze sigale nga mpaana Dubai. Love you so much. I love you always. Been Ichulia straight. Era byembabuulidde bisigale ya Ichulia Lord. 7 o'clock Monday night will be out. Tujja kuba ku TikTok direct. Era mbagalize ebirungi byonna bye munjagaliza. Ali love kalungi agambye atya. Yes. Webito ebibadde binzo baka tebikuwomedde naye nga bazadde mwefeeko taking a decision. The time is now. Is really now. Nali simanyi nti nja kukoowa bwenti. Jalla Jalalu nali simanyi nti nja kukoowa bwenti. Nkyali mukoowu neetaaga owummula ennaku endaleezi. Satu n'olw'ensonga eno message eri nti Ichuli muleka awummulemu. Ichuli muleka akole ki? Awummulemu. This message goes out to anybody. Ichuli muleka asooka awummulemu. Nkyawummudde. Yeah. Weekend eno ennaku empitemu. Friday, Saturday, Sunday, on Monday I'll be fresh. Kati ndi waka. Ichuli alone. 10 out of 10. 100% sure. Zukukane Ichuli. Wazukusedda. Walu agenda okwebaka mu America, Thailand, Japan, India. Obudde bwanjawulo. Naye wonna wowuliridde Ichuli. It is always a blessing. Nice always to meet me. Yeah. Zukuka. Wetegeke tojja muwadde kantu gonna. Buli wowuli oweddemu amaanyi take Ichuli for example. Yeah, take Ichuli for example. Ogwamu maanyi ki? Walabye ki? Kye kyakutuuseeko ennyo ekyo kikumalamu amaanyi. Boy, I feel like I want to commit suicide. Kuki? Walabye kizibu kyekyo ekikutuusa olowooza nti gw'osinze nalaba alabadde ebizibu. Kuva dda Ichuli mpita mu bizibu. Pise mbizibu bingi nnyo okufuna akatono kendyako mikwano nenji wako siri mukodo nemba wako wesiri ate ne banzirako nti Ichuli muzibu nnyo abantu nga bakyamu
ebyo byonna Kamiliyoni yali ayimba kunze toyina kizibu kye waafunye olwajjo tolingiriza mu sowani ya bosi wo salawo waliwo abantu addawo ne bavuga tulina okukola kino tufune sente tasalawo salawo omulundi ogwo tingenda kukola sente mu Abu Dhabi mu Doha mu Dubai Sharjah Mecca Medina South Africa Cape Town Dallas awo wonna lo sibalo omulundi gumu ngenda kukola sente ojja kukola sente n'onoba Japan n'onoba Vietnam Kazakhstan eyo yonna Yemen Israel stono salawo omulundi ogwo ebirala byonna bijja tambula gwe buli wobeera ng'oweddemu amaanyi take a example. Good morning. Mwasuze mutya Mukama Katonda w'ebbeeyi asinga mu nsi julirize sala zaffe ffe abanaku abawejjere tufune kye tuwa famire zaffe zirye abatutawanya batuviire mu makubo tugirewo emisanvu ab'enkokola abatulemesa abawalana ab'amaaso amabi aboogezi Mukama obatuseetulire tuyitewo mirembe tutuuke ku bigendererwa byaffe ebyo famire zaffe zisanyuke amaaso amabi mangi mu nsi eno obutaagaliza bujjudde duniya alifitinati efitina ne nabbi yajogerako nti umma gye ngenda okuleka emabega ejja kujjula fitina alifitinati ng'eva kwalemaaleha emaali abantu empalana balina nnyingi nnyo mu nsi eno kale Mukama Katonda tukwatireko tufune byonna bitwagala amina ya rabbul alamina. God is good all the time God is good. To him we come, always to him we return. Jah Rastafari. Tetumaze sala tewedde okyalinda sala kijolinda endala kulikani Mutesi Mulaba nendaba Semanda Debinaka Charity Cortez Chikonyogo Dennis nani amulala ali awo nkyawo mudde ikyuli nkyakoze eki nkyawo mudde aba TikTok munsonyiwe nabagambye essaawa emu naye katukikole okuva ku Monday. Yes bas mbatumidde mwenna mu kategori ez'enjawulo tutandise wuliriza gwe. Dear parents, young and old parents, ng'ozadde omwana mu nsi eno emyezi 9 ne kakuluma oli muvubuka n'oyiyayiya olubuto olusooka olumanyi teruba lwakwetegekera ebiseera ebisinga first born kizibu okubanga wamwetegekera bantu batono nnyo womubuuza first born wo yajja atya asooka sekawo matankane anti olugero buli walujjukira luba luzibu nnyo kuba olusi kubako n'okugoba ewaka okukyayibwa ab'eŋŋanda olubuto olusooka lujja tomanyi mu bantu ku 100 wobabuuza kuba first born bajja bati nze mutabuliki yambuulira nangamba mama yamusanga wali ng'agenda kusoma ku university namugamba kamuwe ku lift kumutuusa ku university tegwaggwa 10 ikyulidde yaso kale ebiseera ebisinga omwana waasooka kyova olaba omuntu ku mwana waasooka n'asemba afiirawo kubanga ajjukira ebiseera bwe yafuniramu olubuto embeera ab'ekika gye baamuyisaamu emirembe gikyuse bukyusi naye dda ng'ofuna olubuto olusooka n'awaka ovaawo kyanga famire ezimu zireka abantu ne ziba abandoninga ozadde akaanako oyise mu mbeera naawe bwojjukiramu gy'ovudde n'omwana oyo obulwadde biki oweeredde avuddemu n'owulira kasanyu nga katandise okusembera gy'oli n'olaba ku baabanno be muzaalidde mu kaseera n'otunula ku baali baseka n'ojjukira ennaku emabega ennaku ezo emyezi 9 n'ositula omwana wabamu bayita mu bwavu kuba omwana asooka nkugambye ebiseera ebisinga omuwala ayinza omufuna ng'ali mwesi 4 ekanatta buli kimu ajjukira omuwala awo babeera n'ayiribido first sex
family nyingi nnyo ne zikwata ku mutwe nga omuwala abaddemu 6 n'afuna olubuto okusoma ne kutagwa n'adduka eka oba oli mugumu n'odduka naye ebiseera ebisinga kizibu okuba babiri aba yagenda walala nga naawe oli walala oddamu olaba omwana wo ng'akuzeemu naye essanyu eryo lyonna noliyita epeyini eryo lyonna ne lifuuka essanyu kanako ne kakula nga keegombesa ekyalo kyonna ne kitandika okwegomba kiga maama webale kutoba nange abantu ne batuuma n'abaana amannya okusinziira kati nze bantuuma tusuubira kubanga nalwala nnyo maama buli yajjanga omulaba nga bamubuuza omwana ali ati akagamba tusuubira ajja kuwona ne bantuuma tusuubira waliyo bannajja lwambi waliyo baani birungi kisa kya mukama kisinziira ku situation muwazaalira omwana wo. The time is really now. Take time olowooze till we meet again. It's always equally.